Okuva essaza ly'e Kasese litondebwawo kati emyaka 37 emabega, ebintu bingi bituukiddwako abazze bakulembera essaza lino bye beenyumirizaamu. Okusookera ddala gwe muwendo gw'Abakristu okweyongera okusinziira ku Father Kisembo Masereka ng'ono ye yali Vicar General w'essaza lino eyasookera ddala agamba nti batandika n'Abakristu 25,000 omuwendo guno gweyongedde okutuuka ku Bakristu 1,300,000 ate nga bakyeyongera. Kasese as a district, according to the population and housing census of 2024, Kasese as a district has a population of 853,831 persons, and out of these 383,370 are Catholics, Roman Catholics. Essaza lyatandika ne parishes 7 zokka okwali ne Our Lady of Assumption eyafuulibwa Cathedral y'essaza olwo ne zisigala 6. Mu kiseera kino baweza parishes 14 nga n'essaza kati lyasitudde Cathedral yaayo egenda okubeera emu ku ezo ezisinga obunene mu ggwanga. Cathedral only means where you have the chair of the bishop, which we call cathedra. So just put the chair of the bishop in some church, then you call that a cathedral. But today, I can proudly say Kasese is putting up a magnificent and quite sizable cathedral, which should be ready sooner than later. Essaza eddamba lyatandika n'abasaserodooti 9 bokka, wabula kati wetwogerera baweza abasaserodooti abali eyo mu 8. Kati kino kibayambye mu kwongera eddiini mu ssaza nga bayita mu kugaba amasakaramentu n'abasumba omusumba be yali yeewola okuva mu ggwanga lya Congo baddizibwayo olw'okubanga kati beemalirira. But this number has been growing and steadily. So it is about 79, if not 80 priests now serving in the Diocese of Kasese. Tebakomye ku masomero gokka, wabula n'essaza lirina ne seminary ey'abafaatha emanyiddwa nga Katigondo Minor Seminary eyambako mu kusomesa abasaserodooti. This seminary opened its doors to its first students in February 13th, 1993. N'ebyenjigiriza essaza tebirisudde muguluka anti wetwogerera amasomero agasinga mu Kasese ga Ekelezia. Talk now in the Diocese of Kasese, we have a total number of 25 secondary schools. Primary schools, we have a total number of 111. Those are Catholic founded primary schools. Secondary schools 25. But along with these primaries, we have nursery schools, or what we call ECD centers. Now, in terms of performance, we have been one of the few schools that performs well in terms of the exams, because at O level, all our students pass from grade A to grade C. We do not have the E, we do not have the D. Kuno kw'otadde n'amatendekero ag'ebyemikono oba tertiary and vocational schools agayamba okuyigiriza abavubuka emirimu egy'enjawulo okusobola okwetandikirawo emirimu. These people, the brain behind the establishment of secondary schools, the primary schools, they also came up with the idea in 1982 of starting a primary teachers college. Oluvannyuma lwa Kirembe Hospital okwonoonebwa amataba omugga gwa Nyamwamba lwe gwabooga ate ng'abantu bangi mu kitundu kino gye baali bajja obujjanjabi, Diocese ng'eyita mu bukulembeze bwayo bazimba eddwaliro li Mount St. Mary's Hospital eriyambye mu kujjanjaba abantu. There are about 4 health facilities, and one of these is a full-fledged hospital, Mount St. Mary's Hospital, Diocese of Kasese. Kuno kw'ogatta essomero erisomesa abasawo li Mount St. Mary's School of Health Sciences,
Diocese ye yazimba okwongera okutendeka abantu mu by'obusawo. After establishing a hospital, they said then alongside the hospital, then we should have also a school of health sciences, a college of health sciences that can train medics, medical personnel who can serve in the hospital, even in other areas. Siyinza kubuusa maaso enkulaakulana etuukiddwako Diocese eno anti ng'oggyeko ekitebe ekikulu ekya Centenary Bank ekisangibwa wano mu Kampala, Diocese y'e Kasese y'erina ekizimbe ekiddirira eky'amapeera obulungi. Kuno kw'ogatta ebizimbe ebirala ebizimbiddwa Diocese ng'ekijjukizo ky'omutukuvu Papa Paul ki St. John Paul II Spiritual Home, ekereziya ez'enjawulo n'ebirala. Akageri Kasese bwetera okulumbibwa abayeekera okuva mu ggwanga lya Congo n'ebibambe eby'enjawulo, ekereziya ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Caritas ekoze ky'amaanyi okudduukirira abantu ababeera bakoseddwa n'okubazzaamu essuubi. The church has always preached peace, and this translates into the stability that we seem to be enjoying now. Whenever we have, for instance, floods and people are displaced, the church is there. During those insurgencies we are talking about, the church is there. Tukitegedde nti essaza nga liyita mu buweereza bwalyo likoze omulimu ogw'amaanyi okuzzaawo enkolagana ennungi wakati w'abantu ab'e Kasese ne gavumenti oluvannyuma lw'ebyo ebyatuukawo mu mwaka gwa 2016. Mubanje Orompi, the other bishops and the priests, to talk about all those conflicts. Harugali, Kanyamwirima in Bundibujo, would go to Ntoroko, meeting the RDCs to bring sort of coherence. Wadde nga bingi ebituukiddwako okusoomooza mu ssaza lino nakwo kukyaliwo. Okusinziira ku Bishop Kibira, gavumenti tekoze kimala kukulaakulanya bitone by'abavubuka mu ssaza lino nga yatuuka n'okuggala essomero bo lye baali bataddewo okwongera okutumbula ebitone by'abavubuka. I think we waited too long to think of the problem of skilling the youth and overhauling the whole education system, isn't it? But again, as I say, the government, I would advise the government to work hand in hand with the churches when it comes to skilling the youth and also structuring newly the education system. The Teachers College. It's unfortunate this college, because of the government policy again of the teacher education, it has been phased out. It has been closed at the moment. N'amasomero gennyini gavumenti gerinamu omukono tegafuddeeko ekizizza emabega ebyenjigiriza kyokka ng'ekereziya bwe yagala okugeddiza nga bakalambira. Kati olunaku olw'enkya tugenda kuddiza akatambi emabega ku byaliwo nga Papa Paulo II akyalidde essaza lino mu mwaka gwa 1993. Winnie Tessa Nakayinja, agafeeyo ku Spark TV.